afulumyeko agenzeko mu nnyumba katono naye n'akomawo. Waliwo abamu nga bw'agendako mu nnyumba agamba omuntu kakola, omuntu awonye. Si ye Ruth. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano. Ebyo ebintu nze bwe mbisoma binnyumira. Asiibye wano obwaddi. Waliwo abalokole ne betugamba nti kati tuyingire mu kusaba essaala ekaabe. Omuntu ate oyinza omugamba nti mwesabire kano kadde kammwe kukola ki? Bawadde essaawa nnamba n'omusanga nga ye tasaba. Bw'akulaba n'alyoka akola ki? Ayi Mukama menya Mukama menya. Kakati ye yennyini ye yeeryazaamaanya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mpa olunnyo oluddako. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti wulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro endala. Mukiwulidde ekigambo ekyo? Okiwulidde Kereya? Ono Kereya wajja wano mwaka ki? 2017 oyo talonderangako mu nnimiro ndala oyo mwekakasa. Ate ne mukulu we ne Dani, injiniya Dani, naye talonderangako mu nnimiro ndala. Mukyala Lwabwogo ne mwami we bajja wano 2009 tebalonderangako mu nnimiro ndala. Wajja 2017 talonderangako mu nnimiro ndala. Ono yajja 2017 naawe oba 18 2018 talonderangako mu nnimiro ndala. Ono yajja 2020 COVID nga breakinga talonderangako mu nnimiro. Ono tamanyi we yajjira. Gwe wamusooka kitu nawe ndono mubakubireko mu ngalo mwenna tebalonderangako mu nnimiro ndala. Gwolowooza nti tebiri bibiriko bibino. Olwaleero kansomese gamba nti somesa. Gamba somesa. N'abaana abali eri katubayambe mulekeraawo okugenda nga mwetooloola ennimiro. Mulekeraawo okugenda ng'ova mu kyaki eno nodda mweno mbu bonna nze basumba bange. Nze zonna eziri eyo kyaki zange. Eyo si ye Bayibuli. Pasita Boaz agamba bw'ati. The first word she said to Ruth, my daughter, never glean in another field. Kiki ekyo? Oyo pasita ayagala kunfuga. Ayagala kunfugira ye ewuwe. Waliwo ekyama. Gamba nti waliwo ekyama. Singa Ruth yagenda alondera mu nnimiro zonna eziri okwo teyandifuuse mukyala wa Bowaazi. Obaani akitegedde agambe nti haleluya. Ate nagambe nti sigenda kubuulira kansomese naye kambabuuli bw'oba olina ky'onoofuuka ddala ng'onookifuuka ekyo ekikuli munda nga kinaavaayo oteekwa okubaako ennimiro w'osalawo ti nze nnondera wano, nze ndi wa wano, nja kubeera wano paka Katonda lw'alinviirayo. Namugamba nti tova wano togenda mu nnimiro endala. Ate munnange teyamugamba nti ennimiro endala zirimu ebikyamu. Era nange sinnakyogera. But I'm just saying what she said, what Boaz said. Teyamugamba nti togenda mu nnimiro endala zirimu bannabbi b'obulimba. Togenda mu nnimiro endala zirimu abasomesa ab'obulimba. Si kye yayogera. Kitegeeza nazo zaali nnimiro nga nnungi. Naye ono yamulaba nga wajja kubeerawo kyafuuka. N'amugamba sigala wano ng'agenda kifuukira awo. Waliwo ky'ojja ofuuka ng'ogenda kifuukira wano bw'obanga oli luusi omutuufu owa wano. Ani agamba nti amiina? N'ayongerako n'anyweza natti n'amugamba so tovanga wano.
Mungambire oyo nti Bishop agambye nti tovanga wano. Ulira enjiri. Jaki asese bamugambye babiri, simanyi mumugambye babiri. Tovanga wa. Ne mama ulira enjiri yino Bible. Ino Bible tovanga wano mubangambire noni mumugambe nesesanga mumugambe mubagambe tovanga wano. Bowazi ayogera okugenda ngunuunya leero ligindi otambuza ekirabo. Tulina abakubi b'ennanga bano nagenda n'agikubira eno n'agikubira eri n'agikubira eri. Baba bulabu yajja mumukubireko mu ngalo n'abine eri erinnya mbadde sirimanyi bamisitaani Mr. Zunga ono yaŋŋambye juzi waliwo gye yali alina okubuulira ebiseera ebyo kintu bino byaffe naye nemmuta nemugamba genda ng'agenda lwa Sunday luli bwe yajja wano after first service nali ngenda musabira mugambe genda mu maanyi n'agamba nedda muzeeyi wendi kati ku Sunday wedde nendowooza gy'ali kyeyagenda mba ndi awo ngazze ne mubuuza wayi kiki mbadde mmanyi ogenze eri muzeeyi nina bye sitegeera bulungi koze onatanditse okusajjakula mu mwoyo. Kiki kyentegeeza? N'agamba ate muzeeyi ennaku zino enjiri gy'obuulira saagala kugisubwa eri so deep so wide ennyumira. Kakati londera wa tovanga wano. Kankiddemu ne ku TV bakitekeyo kankisome nkiddemu. Wulira mwana wange. Eyo Luzungu muyise dota. Naye bano abooluganda nabo banna. Mpa English version ndabe. My daughter. Kati lwaki kyabalemera ku kyokugamba nti muwala wange. Obisoma ne babikyusa mpibe. My daughter, listen to me. Don't go and glean in another field and don't go away from here. My daughter. Waliwo abantu abamu nga tutandika okubashalinga mu buweereza ng'omulabira ddala dota wangi ng'omulaba dota wa kyaki ng'omulaba muwala wa kyaki azze wali n'otandika omupuleesinga n'omugamba dota londera awo beera ogenda okuwulira ng'apuluse. Kira okuwulira ng'apuluse. Mu mutima gwaffe ba Bowazi mulimu ebigambo ebyo. Oluusi tutya buti bibagamba naye ebikolwa byaffe biba bikulemezaawa. Kankidde muŋŋambye ebikolwa byaffe bikola bitya? Ekkanisa ne bebeera y'abantu mutwalo era Bowazi waawo sisitimu gye yateekawo yakubalemezaawo. Kuba mwe mubadde bulowooza nti ffe abegayaza ffekka. Genda ku Miracle Center bakwetaaga buli kawungeezi waliyo okusaba. Kubanga lwaki olina kulondera awo bw'oba oli waayo. Genda ku Victory mu Ndeeba buli lankyawa bakwagala awo. That is the Bible. Naye kakati gwe weekend obeera egayaza ku Mount Zion, luli n'obeera ku Miracle Center, luli n'obeera ku Victory, luli n'obeera ku Redeemed, luli n'obeera ku kati n'ogenda n'ogamba oba kati ŋŋende wa nga naye wennyini tobitegeera. Nagambye omu ku bakozi bange Zirobwe ku ambassador mubuuza alina profile gundi ku gundi ye kuliko musumba munene mu Kampala. Kati amugize mu binamugamba kakati gwe musumba wa kumanyi. Nagamba ati nedda, ne mugamba ate mukyala we. Nagamba nedda, ne mugamba atamuddirira, nagamba nedda, ne mugamba mulina sero group nga takiwulirangako tamanyi n'ekinnyonnyola.
Nagamba wabeerayo Nankani ng'ataayogera conference konze nedda nkunnyonnyola ekintu bwe kiti nga tamanyi na kikitegeeza ne mugamba kati gwe ogenda kukona emyaka gyonna ogenda kubeera kikonwa all the years kubanga oli mu kkanisa ennene naye omazeeyo emyaka tolina nakyoganyulwayo gwe ne mubuuza juzi bwe waddayo ewammwe mu holiday bwe wali ewammweyo wasabira mu kyaki ki mbulire kyaki mwe wasabira nti nali mu Church of Uganda konze wulira sikugambye nti ogenda kukona ne mugamba kati bwoddayo mu holiday eyo gyogamba gy'obeera noonya ekkanisa erimu abantu nga 8 okuŋŋaanira omwo osabe ejja kukuza ekuyimuse ekufuula omuntu obuvunaanyizibwa mu nsi erinnya lya Mukama lyebazibwe. Don't waste your time ng'omala budde mbw'oli mu bulokole naye nga tokula tolya mmere etegeerekeka toyigirizibwa kulonda. N'alonda ennonda ye Boaz, senior harvester, the owner of the field we yajja n'agamba ono tava wano ono asigala wano ono abeera wano n'amugamba Ruth tovanga wano nsabye Mukama ennonda yo ensinza yo ensaba yo enkuba yeyennanga haleluya engeri gy'oweerezaamu abantu bebakulaba bagambe nti gwe beera waffe ani agamba nti amiina naleluya ey'abaana enkola gy'okolamu emirimu ngeri admirable n'amugamba tova wano waliwo omuntu gw'owulira nga ddala yandibadde Ruthi wo ogenda okulaba nga taliwo n'amugamba tova wano I have something for you but I can't explain it. Mu kiseera ekyo ne Bowazi yali talina bwayinza kinnyonnyola nti ngenda kubeera bbaawo gwe yaakalaba byali tebinnagatta naye nga tasobola kimugamba kibeera mu nsi ya mwoyo nga tosobola kisuubiza muntu ng'alina kituulirira ani agamba weewaawo n'amugamba tovanga wano njagala kugamba tovanga mu kubeera kwa Mukama tovanga mu Bayibuli tovanga mu Zabbuli tovanga mu kusaba n'okusiiba beeraawo ogenda kulaba ekisa tovanga mu kitabo ky'olubereberye paka mu kubikkulirwa. There is power, there is favor, there is grace, there is breakthrough in Jesus' name. n'amugamba tovanga wano mwana wange. Stay here with the women who work for me. Ntwala ku lunya oluddako. Sokoleke. Waliwo wakantu. Wali mu luzungu awo. Wabadde wakagambo. Oluzungu ekugenzeeko. Kugambye nti wali mu luzungu. And don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Let's go. Amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga olunyiriri olusigaddeyo. Lwakumeka olwo lwakumeka gundi lwamunaana olunyiriri luli lwenva okusoma emabega olwo paati esigaddeyo lwamusanvu. Noonya ekigambo weekiri kikirina naye Bayibuli yono tekimpa. She said, please let me glean among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. Watch the field where the men are harvesting, and follow along
after the girls. I have told the men not to touch you, and whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. Kubirako Boazi mungalezama. Hallelujah. Bwe twewayo eri Katonda ne mu buweereza, Katonda agabirira. Bannange, Katonda atandise okukolera Luusi. Katonda tatandise okukola. Naawe njagala kugamba nti 2026 Katonda agenda tandika okukola. N'amugamba sigala wano, naye togenda sigalawo ku malusu. Togenda sigalawo without a promise. N'agamba nti sigala obeere n'abawala basavanti bange abawala. Meaning, find a company, create a team, be part of a team, associate, collaborate. Don't be a woman or a girl of an island. Service wegwa nogamba kasitanze nina omuzigo gwange, kasitanze nina ennyumba yange, kasita nina emmoroka yange, nze sibuuza. Hallelujah. Twasumbako omuwala wanedda yakejedda nakati bwe njogedde ekyo ne mujjukira nga kawala ke kalimu akawala ndowooza akawala bakayita batekugamba nga kemanyi ke kaliwo ke kabasinga abaliwo kati bwe kajjanga nga kamanyi okujja nga service yatandise dda ne kabeeramu kakati oba obuulira bw'ogamba nti kati muyimirire wogambira nti muyimirire kaba kakutta akasawo kaako nga katambula nga kagenda. Era paka kakikola nga bwe katyo nga kayinza okubeera mu kyaki nga kasaba buli lwa Sande emyezi nga 6 nga tekabuuzizza ku muntu yenna. Era ekiseera kyatuuka kamala ne kagendera ddala tetumanyi gye kali kati, tetumanyi bikakwatako. Associate. Someone say associate. Nja kuwandiika ekitabo mu kitabo kya Ruth muno. Ani agamba nti amiina. Commune with the others. Wabeera wafiiriddwa mukubire kasimu, wabeera walwaziza yitirayo. Mugambe ng'olabye ekindaazi ky'omwana kiikino, kindaazi akirya, gendayo ne kaswiti. Beerako ebintu by'okuliyetinga. Learn to live with my servant girls. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tobeera wano nobeera abo nze sibabuuza abo tebamalira budde. Abo tebamalira budde. Kanisa kikulu ekyali bwetyo awo nekwaya ennyini ekyali bwetyo nagendayo kubayamba maloboozi mu kwaya ndi nabasanga bali bubi nnyo ne mubayamba maloboozi. Waliwo abantu omusanga eyo babasanga osabira wa nti nsabira wa wano tewali babyogera ne babyogera bati osabira wa ennaku zino eri navaayo kati nyambako ku musumba gundi. Oyambako biki byoyogera ndi mu kuyambako. Lwaki toyinza gamba nti nkuŋŋaanira oba mpeereza? Associate. Stay with my servant girls. Another thing there, bwagamba nti abalenzi mbalagidde bo balabe babeeremu naye from a distance. Oba okitegeera? Mwe biri awo nti abalenzi ntinoki watch the field where the men are harvesting. Ennimiro ba boy ba meni mwe bakungulira gitunule giwookinge. Amiina. Naye bwe biba byakwetaba ba commune ennyo, fellowshipping eri deep, beera nabaki servant girls. Amuprotectinga, amuwa rules. Wanjiba sebo ne banyabo kanjogereko nabali ku TV. Weetaaga okubeera n'omuntu akuwa ku rules z'ekkanisa. Rules z'ekirokole tebanfuga. Obulokole kisa. Obulokole tuli mu kisa. Yesu yajja tetulina mateeka. Sigambye nti wazze tukufuge. Naye waliwo rules ezikuluŋŋamya okutuuka wawakanirwa. Waliwo ebintu empisa, kale kaŋŋambe empisa, discipline. Kati amuwa discipline ya wano. Waliwo ebyo ebyewammwe gye wava
eye Mowaabu naye kati wane Besirekemu wozze ffe ekitubeezezaawo ne tuwangala ne tubotola kati n'ennyazalawo yawulidde nti emmere twazeemu ne tufuna najja bino byebikola wano. Somebody shout hallelujah. Servant boys, servant men, eri mu nnimiro gye balondera batunuulire beerako by'obayigirako naye tobeesembereza nnyo ssaawa 8 gwa kiro nga mutambula babiri kubanga muli bulaaza ne sisita mwajjula nnyo omwoyo. Ani ategedde kinjogera agamba aleluya. Bulaaza ssaawa 8 9 gwamba jangu ondabeko tuwetere wano tujja kugenda eka nga bukedde ne muyingira mu luumu yammwe bameka babiri ne musaba yaabwe essaala endala ey'ekyama. Watch them from where? A distance. Mungeremu endala beera wa magezi amubuulira enneeyisa ya wane Besirekemu, enneeyisa y'ennimiro eno. Nze tebaŋŋambako, nze ebyo byonna mbimanyi nabisoma mu theology. Omusumba wange yansumba eri yali wa masters mu theology kati ebyo byonna yabituyisaamu. In fact mbirinamu diploma. Namugamba, I have told the men not to touch you. Omuntu yenna omusajja kasita alokoka be pa ategeera ekituufu n'ekitali kituufu. Sina musajja yekka, omuntu yenna kasita akkiriza Yesu n'alokoka otegeera ekituufu n'ekitali kiki. Kubanga yagamba nti mu biro ebyo ndiwandiika amateeka gange ku mitima gyabwe. Toyinza kugamba nti nassa omuntu nga sikimanyi nti kibi. Tekisoboka. Toyinza kugamba nti nabbye oba nayenze nga sikimanyi nti kibi. I have commanded the men not to touch you. Kati kambuulira abasajja bonna abali mu kkanisa ya Kristo, omukazi yenna atali mukazi wo, Katonda agambye, Bowaazi agambye nti tomukwatako. Kubira Yesu engalo n'amiina ey'amaanyi. Kiri mu mutima, Katonda yakiteekayo kasita olokoka be pa. Kiri eyo mu mutima gye kiri. Era omusajja waguza n'akiburekinga naye nga mu mutima gye kiri. Yesu yakiteekayo. Nsabye Katonda buli muntu yenna abeere nakyo mu linnya lya Yesu. N'agamba go and get a drink. Nti beera n'abawala naye enjala ennyonta bwekuluma mbugenda ofune ejjaaga y'amazzi ugenda osini wali mu bijjaaga oba mu bipipa abasajja be bakoze eki. Nsabye Katonda akutegekereyo abakusenera amazzi. Gamba nti amiina ey'amaanyi. Ngambye nsabye Katonda akutegekereyo gwe ng'ogenda nga bategese ng'olina we bategese wojja. Nsabye Katonda wabeerewo sente zijja ku akawunti ng'ononayo nnone. Wabeerewo ezijja ku ssimu ng'ogenda wali n'ozijjako bujja. Wabeerewo abateekayo. Katonda wabeereko baateekateeka okukuteerawo kubanga gw'oli mu nnimiro ye. Ani agamba nti haleluya. Paul nyiri oluddako nsome mmalirize. At this she bowed down with her face to the ground. She asked him, why have I found such favor in your eyes that you notice me a foreigner? Bwe bamugamba bino, Bayibuli egamba nti n'akaaba n'agwa wansi obwenyi bwe ku ttaka. Bassebo ne bannyabo, Yesu nga yakulabikidde n'akukolera ebikulu n'akusumulula. Waliwo Yesu by'akola n'ogwa ku bigere bye n'okaaba n'osinza n'ogamba nti nzaani Mukama gwakoledde bino. Nsabye Katonda atambula eri obulamu bwo, okaabe ng'okaaba amaziga ag'essanyu, okaaba olwa feva, okaaba olw'okutendereza Mukama, okaaba olwa breakthrough. Ani agamba nti amina n'aleluya. Amen.
n'agwa wansi obwenyi bwe ku ttaka. Ku luno nga si lwa kiswalo, ku luno si lwa ndwadde, ku luno lwa mukisa Katonda lwamuwadde, ku luno lwa lujjo lunene Mukama lwagguddewo. Nsabye Mukama wabeerewo olujjo oluggulwawo, wabeerewo omukisa omunene ogujja, wabeerewo breakthrough ey'amaanyi erabika. Ogwe ku ttaka osinze, oleete wano omukeeka, omalemu ennaku 3 mu kkanisa ng'ogamba nzaani eyafumbirwa embaga, nzaani eyawasa embaga, nzaani eyazaala abalongo, nzaani eyesuza, nzaani asula mu kikomera, nzaani alina emmotoka, nzaani alina abaana abasoma mu masomero ag'ebbeeyi, nzaani. Weebale Yesu olwa feva eno, weebale Yesu olw'okunzijukiza. Nze waffe e Mowaabu gye nava, twajja ne nazaala wange Nawume nga tetumanyi gye tulaga, naye for such a favor nkukoledde ki Yesu? Kiki kye nkukoledde? Nga nina be nalekayo, nga nina be ndaba bafa, abalala bafa siriimu, abalala bafa kansa, naye nze ompadde bugagga, ompadde mukisa, ompadde bulamu. Weebazibwe gwe Yesu abeera omulamu ennaku zonna. Ani agamba nti haleluya? Ani agamba nti amiina? N'akweka amaaso ge ku ttaka n'agamba kiki kino? I'm a foreigner. I'm a foreigner. Njagala kubuulira Ruth, you are no longer a foreigner. You are now a Bethlehemite. Oli mu Bethlehem. Do you know why? Because you adopted Naomi. She became your mother. You are about to become the wife of Boaz. You are no longer a Moabite. You are no longer a foreigner. Basebo ne bannyabo mu nnyumba ya Mukama tetuli ba foreigner, tetuli bannagwanga, tuli baana. Boaz yamugamba ati my daughter, nsabye Katonda olamusibwe n'okulamusibwa okw'okubeera omwana, oweebwa omukisa ogw'omwana. Lumba oluddako Boaz replied, I have been told all about you, what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother's land and your homeland and came to live with the people you did not know before. Nti mbuuliddwa byonna ebikukwatako, obujulizi bwo obwantuukako. Nsabye Mukama, omanyi nti Ruth yayita mu bino byonna byesalawo yabisalawo ye nga alowooza abikola ku lulwe, nga tamanyi nti birina gye biraga, nga tamanyi Ruth nti birina gye birituuka. Nsabye Katonda ky'oyitamu leero n'osigala ng'oli mulokole, ky'oyitamu leero n'osigala ng'ojja mu kkanisa, ky'oyitamu leero n'osigala ng'okyaweereza ng'oli mu kituuti osinza, ky'oyitamu leero mugerwa ova wala. Ngenda nendowooza midweek ennaku ezimu tosobole, kati ngenda okulaba nga wooli otuuse. Ekyo ky'oyitamu kikubeerera obujulize wa Bowaazi mu linnya lya Yesu. Ky'oyitamu olwaleero, Bayibuli egamba Bowaazi n'agamba nti byonna byaŋŋambibwa, byonna nabitegeera. Nsabye Katonda byonna engeri gy'olidde katunkuma n'otokwata ku kimu kya 10 gwe Shaloni, ekyo nakyo Mukama akimanye. Engeri gy'obadde omwesigwa, obwesigwa bwo obusembayo bw'olowooza nti tebwali noticed, nsabye Katonda bubeere noticed eri abantu abalina ebisumuluzo eby'amagenda, eri abantu abalina oluggi olukutwala magenda. Receive it in the name of Jesus. Byonna byantegeezebwa, byonna nabimanya, byonna mbimanyi. Engeri gye wava ewammwe walekawo ennyumba